Ngina maaso n'okukulisaayo kuliko obwakedde gwe mukwano gwange yenna eyeekumira ku UG Updates TV yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti nno okola kyamaanyi nnyo okulira ddala ekintu ekyamaanyi nnyo gwe mukwano gwange ate nawe okuba ng'osubscribinga nkubiriza era nkutegeeza genda mu maaso n'okuba ng'osubscribinga sharinga commentinga gwe nawe yamaze okusubscribinga nkutegeeza nti nno okola kyamaanyi nnyo wakoze ekintu ekyamaanyi ennyo gwe mukwano gwange ali eyo jjukira nti nno olunaku lw'eggulo President Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde ayolekera mu Chicago eri mu US yabadde ayolekera mu Chicago era ebyabaddeyo byenkuleetedde muganda wange gwe ekyabadde mu Chicago enkoko ekikola bwana bwayo gwe mukwano gwange eyeekumira ku UG Updates TV nkutegeeza nti nkwanirizaako yenna gwe munabulaya gy'oli ali ku kyeyo ali emitala w'amayanja yagenda okubakasa weebale kwekumira ku mayengo ga UG Updates TV gwe mukwano gwange jjukira eno yokka channel egenda okuba nga ekuwa updates egenda okuba nga ekola ku follow up ku buli kimu kye tuba tugenda okuba nga tutambula nakyo mu ggwanga gwe mukwano gwange leka gwe abasooka okumanya information yonna okwetooloola eggwanga gwe munnankyukakyuka ali eyo kaakati nno eggulo President Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wa National Unity Platform amanyikiddwa nga Bobi Wine eyali musician n'akyuka n'adda mu byobufuzi kati kyakola bannabyabufuzi enkoko ekikola bwana bwayo kaakati nno eggulo we yabadde jjukira we twava mu Matikkira twayolekera mu Chicago mu US twayolekera gwe mukwano gwange mu Chicago mu US naye nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu we yali yaakatuuka waati mu Chicago yasanze abawagizi ba National Unity Platform yasanze abawagizi be abali eyo mu Chicago nga bamulindiridde nga bareactinze nga balinga kwegamba enjuki enkubemu ejjinja nga bakutte press cards nga bonna bawanise bali mu kwekalakaasa gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza Mr. Robert Kyagulanyi nga tannatuukayo yasanze abawagizi be nga bali mu kwekalakaasa nga bali mu kuwanika ebipande ebiwandiikiddwako mu ngeri ey'okwekalakaasa jjukira nti no mu Chicago yabadde agenzeeyo kubeera nga afunamu conversation mu Chicago diaspora yabadde agenze kufunayo conversation ne ba supporters abaliyo saako ne mu US okulaba abakulu baayo babeeko ensonga ze boogerako ng'ennaku z'omwezi 9 2024 gwe mukwano gwange aliyo ampuliriza naye ebyasanzeeyo ebyagenze maaso kwabadde kwekalakaasa nga bawagizi ba National Unity Platform ba President Robert Kyagulanyi Ssentamu bagamba US tubakooye okulaba nga musapootinga dictator tukooye okulaba nga musapootinga n'omusajja nakyemalira lwaki muba mumusapootinga lwaki muba muwa obuvumu lwaki muba muwa obuwagizi mumusapootinga dictator mumuwa obuyambi okusobola okulaba nga ayigganya omuddugavu ng'ayigganya eggwanga ne bagamba mulekerawo musapootinga eno nga wewanise press cards nga webeekalakaasa mu nkalakaasa etaliiko yadde n'okuseka gwe mukwano gwange ali eyo babadde serious nnyo nga bambadde emijoozi gya National Unity Platform okulaga nti nno si bamativu n'ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga lyabwe ate era nga si bamativu n'ensonga America nga yo super power gyekuttemu ensonga z'ensi yaabwe okulaba nga basapootinga ono omusajja gwe mukwano gwange ali eyampuliriza so embeera teyabadde nnungi n'akamu mu Chicago era okwekalakasa kwadde kyagenda mu maaso gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza nga President Robert Kyagulanyi yaakatuuka mu Chicago ne batandika okuba nga baggyayo ebipande nga babiwanika nga biwandiikiddwako US stop funding the dictator lekeraawo okusapootinga dictator lekeraawo okusapootinga monarchy eno eya dictatorship
eriko ng'eno nno bwe bawanise n'obulereetu nga bagenda balangirira gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ekyabadde eyo si kyangu gwe n'akamu, walabye abaana bali abamalirivu. Kitegeeza Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu obuwagizi abuyina mu ggwanga ssaako ne wabweru w'eggwanga. Kitegeeza kino ne bwe kibanga tebaatuzzeemu mu kaseera ako naye era kyategeerekese era kyawuliddwa. Amerika erina okugenda maaso n'okuba ng'erekeraawo okusapootinga dictatorship ono okusobola okulaba nga eggwanga lya Uganda oba ekibiina kya National Unity Platform kisobola omwamulako. Naye bano abasajja bakalakasa agamba nti no mwe mumuwa obuyambi, mwe mumuwa obuwagizi ne mu kalulu mwe mumusapootinga, ne we mutunuulira enkaliriza ne mulaba ng'omusajja atubbye mu nziba esingayo okuba ennyangu ennyo nga n'omwana omuto akiraba, era temuvaayo wabula muvaayo olw'okuba agaanye okusapootinga ebisiyaga, olwo we musobola okuvaayo ne mutunula mu nsonga ezitaliimu. Naye mulemeddwa mmwe abagamba nti nno mwagala demokurasi mu ggwanga lyaffe, naye demokurasi balemye okuteekayo nga mulaba omusajja dictatorship agenda mu maaso n'okuba ng'agenda n'ebikolwa eby'ekitujju n'ebikolwa ebitokyalinga, ng'agenda mu maaso n'okutokyalinga ba political prisoners, ne bano ba demonstrators abeekalakaasa mu ngeri etali kyamu, engeri ey'emirembe, ba peaceful demonstrators nga bwe kirambikibwa mu ssemateeka wa Uganda. Era omusajja amala n'ateekawo violence n'akwata abaana mu ngeri emenya amateeka n'abasiba n'abadetaininga, n'abasiba emyaka gy'ayagala nga tebagenze na maaso ga mulamuzi. Abamu tebakubiddwako na kyamulubaale, ab'eŋŋanda zaabwe tebamanyi na gye bali, naye era ne musigala nga mukyasapootinga dictator ono. Kitegeeza nti nno obufuzi bwa Uganda obugenda mu maaso mu ngeri ya dictatorship mwe mubusapootinga, mwe mubulemezzaako. Era ne bawanika ebipa ne bagamba America, USA mulekerawo okufandinga dictator. Wakito bwe kyabadde Pulezidenti Robert Kyagulanyi nga yakatuukawo ati mu Chicago gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Mbaagala nnyo mwebale kwekumira ku Updates TV, temuvaako tugenda kuba tukumawo ne information mungi.